nti ono ategemeye okujja okubanga agenda okukulembera eggwanga bombi bano bakulembeze era z'empagi ezinyweza Uganda mw'olina okutambulira si byakyama muntu mulamu alwala kya bulijjo bikagenda kugamba nti okubeera Ssaabasajja alibeera mulamu ebbanga lyonna empiira gy'ebika ne gituuka ebyo ebika by'olaba bye bituula okulonda omulangira okuva mu balangira atule ku ntebe yaabyo si ya lukiiko si Katikkiro nga Mayiga oyo era ne bwe lubanga olukiiko lw'abataka lutudde okulonda omulangira n'ali obwakabaka ne Katikkiro talubeeramu ekisaawe ky'e Netherland buli dakiika 5 wayimuka ennyonyi wagwa ennyonyi sigira ziti naye tezitomeragaananga akantu kali kasana okamugambo w'ekitiibwa Mayiga kirabika asobole okategeera obulungi kale no n'olwekyo ate ffe eno ng'abalabi baga nti yatukudaalidde tugamba alinga limukomera bagenda kumujjanjabira Namibia bamulazaawa kakati ate nenzijukira nti ne Muteesa bwe yali mubuwaŋŋangusi obwa 53-55 yabuukanga n'agenda e Bufalansa n'alaga kubanga ekiragiro kyali kikoma mu Uganda wano naye awasigadde nga waddembe okugenda amalala gakulemberwa Kigwo Mayiga ina amalala gwate njogera si ya kikulu omukungu tayogere omukungu tasaaga buli lwayogera ayogera reality ate era ayogera tteeka singa tubakolako reference kakati nakali oli kamuyitirirako denja bweweyita omuchwezi nga tebeera denja kabaka is not a single gold for single persons tojja kumugamba nti abantu basekinnoomu abo be bannannyini ffennanga eggwanga be balina obwetaavu obumanya ayagala kukaabya kale nze kyeŋŋamba nga tannatuusa kudda Oweekitiibwa Katikkiro akwate abataka 2 ne baminisitazi be 2 bayimuke bagende gy'ali bamubuuzeeko kifuumuuse mu mutwe nga bwe mbadde njagala okkireeba babeere bakkakkamu naye nga nti abo abalina obusobozi babuwulirize bagende buterebu bwa Katikkiro kyali luddawa babalage okumubuulira eddwaliro lyalimu bayinza n'okusooka okuwuliziganya nga bali eno nga tannabana kugenda Okay, tubaniriza mwena abalabi baffe abalungi bana Flash Letter ne Uganda awamu ne online television, online media. Amwebale kutwagala mwebale kutambula awamu naffe. Era obudde obusinga bwe tugamba nti nno ffe baani abakyaliwo nga tusa mu kaseera kano. Abatusinga okunyira, abatusinga essente, abatusinga emyaka, abatusinga obuto, abatusinga almost mu buli kintu. Bo tebaliiwo. Nene twebaza Omukama ne tugamba Haji ffe baani abakyali mu kussa essaawa zino. Abamu bali ku bitanda, oxygen is expensive. Obulwadde bungi buluma abantu neffe Katonda olw'ekisa kye atukuumye tukyaliwo bwe ŋŋambira nti Haji nange Omukama nkyemwebaliza dda nti ennaku ezo badde mukosefukosefu Omukama yeebale okukuzza engulu eddoboozi lyo ligasa nnyo eggwanga lino abakimanyi bakimanyi abatakimanyi nabo gye bali tebakimanyi so n'olw'ensonga bwe ŋŋambira Katonda yeebali nnyo awo ntwaka ne ŋŋamba ne nkulamusaako mu kisaamuso ekisinga y'essente n'ebbeeyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakaatu. Akantu ako kakulaze buli omukristaayo ddala. Amiina. Kubanga oli akitwala nti salaamu y'abasiraamu. Nedda. Yesu nga amaze okulonda abayigiriza 12 Yesebo yalondayo abayigiriza 7 n'abatuma nti mugende mubuulire enjiri.
naye buli munayingiranga mu mayumba g'abakkiriza bannammwe musookanga kubaagaliza mirembe. Salaamu. Nkwagaliza emirembe. Emirembe gya Katonda gibeere gy'oli. Naye mwe munaabulangamu omwana ow'emirembe, emirembe gye mbawadde gye naabaddiranga. Weewaawo. Obukristaayo bwayingira Bulaaya ne bukyusibwakyusibwamu. Ebyali eno Middle East eri ne bitajyayo. Kale kyobudulaba nti kati Salaamu bano Obusiraamu bwe bwajja ne bujja nayo nti kyekiramuso kyokka ekisingira ddala byonna, kubanga ne Yesu Isa kye yalagira, ne malayika Gabudyeri kye yalamusa Mariyamu nti assalaamu alayka ya Mariyamu, emirembe gya Katonda gibeere ku ggwe Mariyamu. Assalaamu alayka ya Mariyamu. Assalamu alayka ya Maryam. Yes, bwaba layika ng'ogu kum nga bangi. Oya. Assalamu alaykum, emirembe gibeere ku mmwe. Assalamu alayka ng'oyo oli ali kiki? Yali kinomu. Weewaawo. Kale nno awo bw'ogambye ekiramuso ekyo oli awulira n'alaba ayinza gati ne pasita bamututte. Owaayi. Tujja tambulirawo. Yes. Naye ng'era nga nkiddamu dda nammwe abatwala n'abatuuliriza wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nammwe abatulaba abatuuliriza tubaagaliza emirembe gya Katonda. Pyekiramuso kyokka sooka na Katonda. Weewaawo. Ako nno nnonkayize sijja kuddamu keerabira. Hapana. Weewaawo. Haji kumukutu The Flashlight on Television, bannayuganda bakwagala nnyo n'ensi n'okutwaliza awamu. Era kyobola abantu tufuna akaseera ne tujjako eno makaago gye tutudde olwaleero. Ne tuva eriyo ne tuyita mu nsozi mu biko paka wetuka mu Mecca. Ne muyisa fruits and fruits obukazi. Yes. Till you reach your place. Kakati Haji bigenda maaso mu ggwanga byennyamiza. Kimanyikiddwa mu ggwanga erya Uganda lino obutu. Bw'oyogera Haji bayogera ku Buganda. Oba ensonga eziba mu Buganda, Haji n'ateekako eddoboozi lye. Tekiba kyangu, tekiba kyakusaagiramu. Bwe tutambulira etuuka wano, twetaaga ggwe nga kinoomu. Omutanda yabuzibwa, batugamba mulwadde, kuba nange siina ansi entuufu. Mulwadde ali ku kitanda, batugamba ali Europe, ate batugamba ali Namibia, batugamba ate ali Germany. Tugambe ebintu ne bikusobera, ekituufu ne kitubula. Ne tugamba kye tulina okukola kiri kintu kimu. Katugeddeko wa Haji. Y'ensonga zino ye nga kinoomu aziraba atya, eddoboozi lye bw'aliteekako kinakuteekako embeera yonna. Kuba nti nno abantu banatera okuva nno mu mbeera. Tubirabyeko bakatikkira b'enjawulo nga kuli ow'e Bunyoro. Naye tumubanja tannaba kulabika wonna wonna. Kabaka w'e Bunyoro. Ebintu bino ebigenda mu maaso mu Uganda naddala ku Mutanda. Sinawulako kabaka ow'Abamooli, ow'e Busoga, ow'e Bunyoro, ow'e Rwenzururu, ow'e Tooro, n'abasigadde bonna besigenda kumenya. Tebalatekako maloboozi gaabwe okugatta ku Munnayuganda. Agamba nti nno ekiwamba abantu nga bwe tuwulira oba yawambibwa oba ali mu ddwaliro gyali yonna tetumanyi tuteebereza. Ne tulowooza nti n'olukiiko olukulu olw'Emmengo lwalivudde ne tugamba Omutanda ali ABCD okukakkanya emitima gy'abantu. Teri n'omu yavuddeyo okutugamba ekigambo ekiri valid. Ne tukiremyako ne tugamba ne tukyesibako tetunnamulaba. Ensonga ezo zigenda mu maaso mu Buganda ozoogerako ki? Mu linnya lya Katonda omulamu atalikyuka emirembe n'emirembe. Amiina. Ng'oliwaga nti Katonda wa Yakobo, wa Katonda wa Isaaka, ye Katonda wa bonna. Kale nno ebyo bigenda bidda. Zungu yagamba nti history repeats by itself. Ebyafaayo biddingana byokka. Nuga nti kino nga kifaanana nti ebyafaayo biddiringana. Bidda ne bikomawo. Kaakati nno na kino emabega eyo Ssaabasajja Daudi Chwa
yagenda n'agenda abeera mu lubiri lwe olw'essalaama nga n'okumulaba tebakyagira ki tebakyamulaba sirikidde gyali era ne bayimba n'oluyimba nti ayima mu salaama n'alengera ebifa emmengo kale nno era okutuusa abatakale baagana baga nti avaayo gy'olabikako n'avaayo n'alabika kaakati nakino wano twafuna ekyekango kyekya Mwanga Daniel Basamula Ekkere Mwanga yes be baba wangangusa ne Kabaleega babatwala Seychelles mu buzinga buli mu Indian Ocean Katonda teyamuzanga mulamu obulamu bwe yabuleka eyo naye era baamuzza n'akomawo wano mwabo nno okukomyawo enjole ya Mwanga abasirikale abajja bagikuuma bagiwerekedde okuva eyo bwe baatuuka kuno tebaddayo bwe baava Seychelles nga bakomezzaawo enjole eyo jjukira nti yali alina okubeera escorted Muteesa baali bamugja e Bulaaya okumudda wano nga akisizza omukono tolaba nti amagye ga Bungereza ge gajja gamuleeta gamuhaninga over wali entebe ku kisaawe ne galyoka gahaninga over eri eggye lya Uganda kyetegerekeka kaakati nno mwabo nze kitange bye yaŋŋambako kubanga mu ssomero saabisomaako naawe era nkakasa tubadde ffenna e Bugema tewabisomaako ng'ate ebyafaayo wabiyisaamu amaaso nnyo ne kati n'okuyigira gy'oli kaakati mwabo abajja ne mayiti ya Mwanga abasirikale abeeri mwe muva bano b'otunuulira okulaba ba Nsibambi layini eyo era obalaba obweru bwabwe si bweno omugenzi Apollo Nsibambi pomereryo beba abasirikale abajja abawerekera enjole yo abo bajjajja baabo kubanga ono Nsibambi wajjo bazzukulu ayina peni nowandiika tuli era y'ensonga lwaki olaba nga Apollo Nsibambi ne famire ye ba mu nnyumba ya Bwakabaka batandikira awo I get your point okalaba kaakati era olaba n'ebifo byonna bagenda bano abaana abazzukulu abatali bali obalabanga byonna byakumwanjo era abo bava ne bayingira mu bika bye bayingiramu kubanga Nsibambi mukakasa nti wafumbe kaakati kujja olabamu wano nga naffe tugenda tusuumukamu bawaŋŋangusa Muteesa owokubiri abazungu 1953 nga ndi wa myaka 11 ne bamutwala e Bulaaya naye ababaka bavengeeno ababaka b'olukiiko n'abakungu ogenda okumulaba era baamutwala teyagenda n'esikooti teyagenda naki bwe bava balyoke bajje bawaaba emisango nga bamaze okukitegeera nti kati bino biganye bigende mu kkooti kati constitution yeetulwanya baagenda era obubaka baabuzanga mu kino era okiraba nti Muteesa bw'agenze olugendo olw'omulundi ogwokubiri olw'Obote
ne kati ne his excellency the president tutamwitanga chairman of high command yabuuka n'agenda e Bulaaya ne batuula mu maka ga Professor Yusuf Kironde Lule nga ne Ssaabataka mwali. Lwaki baamuleeta nti ono ategemeye okujja okuba nga agenda okukulembera eggwanga bombi bano bakulembeze era ze mpagi ezinyweza Uganda mw'olina okutambulira ne bamwanjulira. Kaakati mu bino nga Ssaabasajja Katikkiro teyamulanga nti awange Mutanda te agenze e Bulaaya kikinga bulamu bwe. Abantu ababa bali in the know. Era saagala oli akitwale nti okulwala kwa Ssaabasajja kuba kyama. Oh. Sibya kyama. Muntu mulamu alwala. Kya bulijjo. Bikagenda gamba nti okubeera Ssaabasajja alibeera mulamu ebbanga lyonna. Oh yeah. Okira. Senga baalanga wano nti agenze for body checking. Abantu bali badde bategedde. Naye kitugeredde nga ate abantu balinga abaagala okwegugunga. Nga n'ebyo ebitwewuunyisa ebikulu mu byo ge mazaalibwa ago okutuuka nga taliiwo. Gana gali na jana nkumbi. Ekyokubiri empira gy'ebika ne gituuka ebyo ebika by'olaba bye bituula okulonda omulangira okuva mu balangira atule ku ntebe yaabyo si ya lukiiko. Si Katikkiro nga Mayiga oyo. Era ne bwe lubanga olukiiko lw'abataka lutudde okulonda omulangira n'ali obwakabaka ne Katikkiro talubeeramu. Mu mateeka tegamukkiriza. Beberonderawo. Bali batuula bokka. Kale nno awo twali badde tutunuulira Oweekitiibwa Katikkiro n'ayimuka n'omukulu w'abataka n'abalala nga baba ssente be ziba zibasobozesezza ne bagenda ne bamubuuzaako n'atabeera Katikkiro alone nga ye yeerwanako badage onadda n'atuuza olukiiko lw'abataka n'abanjulira Mutanda twamulabyeko gyali mulungi bwati emmeme y'abantu ekkakkana. Naye mwenna bwe musirika bekyesirikidde bekye abantu bamala kutuuka kweyuzaayuza eyo ensobi eba evudde mu Katikkiro. Katikkiro bali abataka be bakama ba Katikkiro naye ate ayinza okutuula ku ntebe okwo n'akitwala nti yeye mukama waabwe. Tomulaba nga bwe yamaze n'okubagamba nti mwe Kabaka tebamala gamulaba bulabwe mutu bwe tunagamba buli muntu agenda amulaba ennyonyi zigenda kukola traffic jam zisingawa. Nagenda ku kisaawe ky'e Netherland buli dakiika 5 wayimuka ennyonyi wagwa ennyonyi sigira ziti naye tezitomeragana. Akantu kali kasana okamugambo Oweekitiibwa Mayiga kirabika asobole okategeera obulungi. Kale nno n'olwekyo ate ffe eno ng'abalabi baga nti yatukudaalidde. Kabaka is not a single gold for single persons. Tojja kumugamba nti abantu basekinnoomu abo be bannannyini ffenna ng'eggwanga be balina obwetaavu obumanya. Ayagala kukaabya. Kale nno kyeŋŋamba nga tannatuusa kudda Oweekitiibwa Katikkiro akwate abataka 2 ne baminisitazi be 2 bayimuke bagende gy'ali bamubuuzeeko. Beekubeko n'akafaananyi bagamba twakomyewo. Titwakomyewo. Kale ekyo kijja kukakkanya emitima era
nalaba mu lukiiko nga tuteesa Oweekitiibwa Profesa Kateregga byegamba kuffe mufumu ngaffe abalinawo mutulage mutubuulire mutulake naffe tugende tumulabeko. Yes. Babeesobola. Ekyo nno kakati kyekyetaagisa okutunulira okulaba nga tukirongoosa era ffe tubadde tugamba nga luli nti yagenda wa musawo we kumukiyakinga ddala kituufu naye ate bwe tumulaba e Namibia ng'atudde eyo tugamba alinga ali mukomera bagenda kumujjanjabira Namibia bamulazaawa kakati ate nenzijukira nti ne Muteesa bwe yali mu buwaŋŋanguse obwa 53-55 yabuukanga n'agenda e Bufalansa n'alaga kubanga ekiragiro kyali kikoma mu Uganda wano naye awasigadde nga waddembe okugenda nga watambula n'akyalisa so si musibi nga wa mu nnyumba. Okay. Kakati era nsonga yemu ku Mutanda. Mutanda amanyikiddwa alina family. Mu family muli maama n'Abagereka. Tekimukkirizisa ye nga kinoomu okuvaayo n'agamba bwayi omwami wange nange mmunoonya sinnamulaba simanyiwa bwali. N'abaana bagamba tunoonya daddi waffe Kabaka Ronald. Ffe tubanja Kabaka bo babanja kitaawe oba oli abanja mwami we. Kugamba bannayuganda babalese nnyo mu bbanga mu diaspora ensi yonna. Maama n'Abagereka talina kimuvaamu abaana talina kibavaamu kati ffe tugumirewa. Kakati nga Oweekitiibwa n'Abagereka statement eyo bw'amala agifulumya ensi eyinza okukolera omuliro. Nti olaba avuddemu ekigambo alina ekyekusifu ky'amanyi. Mugabenga mu kyama Sadaka Besirwe. Mukolenga mutya? Mugabenga mu kyama. Ne Bayibuli ekugamba nti bw'obanga ogaba genderera nnyo okulaba nga kkono tamanya ddyo kyagabye. Eyo ye sirri y'ekyama. Kale n'olwekyo bw'akikubawo awo naga ne bwe tuli wano mukama waffe tetumanyi gy'ali twagala kumulaba ne Katikkiro bayinza okumusala ekiro nti yamulyamu olukwe kubanga kati esente zaasukka. Sente zaasukka. Kale nno waakiri wabanga yabuuse mpola mpola n'agenda nababuuzaganyaako nadda naye obugumu tetwagala bubeere wakati w'abantu babiri basatu twagala bubeere bwa ggwanga lyonna nga tutambulira waki awamu. Okay. Era point yemu nga tumaliza ku Mutanda. Omanyi ekikulu kya byonna nti kiriza obagaana Omutanda kyenawulira ate kyemmanyiiko yakola kyamaanyi nnyo okuleeta obutebenkevu mu ggwanga muno. Yagattako kinene nnyo. Uganda amaloboozi gayitinganye wano ne wali ajja ku ekyokulabirako singa n'otwogera wano nkola ka clip taddeko disclaimer ngezesa nenko ka clip akagamba mwe mulaba wali wansi wali muntu gye nakweseewo era ngenda kugijjako ngende Museveni mukube amasasi. Haji program ebe kyagenda maaso ya dakiika 10 nga bakusazeeko. Kwa information is power. What do I mean? Nti saawa zina amaloboozi ga Uganda gamaze okutambula wonna gabunye ensi yonna. Omukulembeze w'eggwanga ye tekimukakatako okuwulira ebigambo ebigenda mu maaso n'ateekako eddoboozi lye. Kuba oyuga kantu katono nnyo nga bwe tugamba kati akasasamaza ne bakusalako. Naye ye takirabanga kintu kikulu nnyo nti Omutanda Bannayuganda babanja. Omuganda agantu twekisize akira tunamma. Awo nze sitegeddeewo. Kaakati oli akugamba obanga ekipi ky'ennyama kiri mu ddiiro
oba ekyokulya ekirala kyonna kiri mu ddiiro nga tobadde na mwoyo gwa kuwaako gundi ne gundi kijjeewo. Naye bw'ogamba nti ne bwe naaba simuwadde kaakati najja n'atuula oli n'ali ekifi ky'ennyama oli kino oli kiri olwo n'asigala tolaba kireetawo imbalances. Naye oli agamba nti gwakusinze singa wabadde obijjeewo kyatalabyeko kizza emmeeme. Kaakati nno na wano oyinza okutunuulira okulaba nga mu masimu ag'ekyama Katikkiro wa Buganda awuliziganya ne pulezidenti mukulembeze munnaabwe gyagira ki gyali n'embeera gyalimu tayinza butambuulira nga kati abantu be beerumaaluma ne Museveni n'ogamba nti asirikidde awo tikisoboka. Bayitewo nga balinamu obusimu obwo yinza ayitateeka okuba nga ayitawo n'amulimako nti gyali bwati nyinza nti okuwuliziganya naye nti bwati kuba mala kimbuuziza ekibuuzo ekyo. Of recent twalabakolako clip nga mukulu Tibuhabulo oba Museveni yagamba nti mwenga Abaganda ka clip ako akalabako n'owekitiibwa Peter Charles Mayiga wiiki eno yennyini alina gye yabadde era ali lukiiko n'alyoka agamba mwaga kulaba kabaka buli mumu mulaba neebuuza omusajja ayize empisa za munne amalala gakulemberwa Kigwo. Mayiga ina amalala gwate njogera si ya Kikungu. Omukungu tayogere omukungu tasaaga buli lwayogera ayogera reality ate era ayogera tteeka singa tubakolako reference. Kaakati nakali oli kaamuyitirirako denja bw'oweyita omuchwezi nga tebeera denja. Oli agamba abachwezi fe betugamba fe Abaganda nekikuluma otenze nenfuuka denja gwe n'otofuuka. Andak awe tutuuse. So ngomaliza ku point y'omutanda muna Uganda omamagezi ki kaakati naddala kankwate gwe kikwatako nti bannanga Abaganda tubeere bakkakkamu era kati nga bwe nalabye ku Professor Kateregga n'abalala balina omwoyo ogw'engeri ng'eyo babuulirize w'omutanda waali mu butuufu kubanga bayinza okukubuzaabuza wano nga bw'olaba kifuumuuse mu mutwe nga bwe mbadde njagala okukireeba. Babeere bakkakkamu naye nga nti abo abalina obusobozi babuwulirize bagende buterebu wa Katikkiro kyali luddawa babalage okumubuulira eddwaliro lyalimu bayinza n'okusooka okuwuliziganya nga bali eno nga tanabada kugenda kubanga si muyi. Ne badde obudde Kateregga nga natugamba nti abange natuseeyo mukama waffe abatumidde mulamu bulungi naye akomawo awo ensi ejja kutebenkera bulungi. One word is enough to the intellectual. Finalize power son. Okay. Tuyanza haje amwe bali mwena bali ku program ku the Flashlight Channel online television amwe bali kutambula mu naffe tukyali ne Haji wano tuli Elwero Makage. Haji ebigambo binga binagamba nti nno bwe lubeera erengegena mu lubuto tulya ne tukkuta ninga bibiri ebigambo mmere y'amatu bawuliriza ne basiima tugende ku point of view y'okubiri.
Nga era bikwatagana ku kyali ku Buganda naye ngeno pointed direct ku ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Of recent yagambako nti agenda kulwanyisa bannabyabufuzi abagala okwawukanya kutabula Buganda okutwaliza things of that kind. Ane mtako ne mu lukiiko lumu lwa Buganda bweyogeranga oba yatyobola ekitiibwa kyo oba yatyobola Buganda nze naawe simanya kyembuuza kiki olowooza w'ekitiibwa Peter Charles Mayiga ebintu byayogera abyogeranga kinnoomu nga Peter Mayiga oba abyogeranga Katikkiro n'enjuga gyayogeramu eyo agyogeza ki fujjo kumanyiira kiki ate ne Buganda mu kulabako agitwala wa akantu oyinza okumpaayo ku kagambo oyinza okujjukira kaako kogambye ogaa nti yali mu lukiiko mu lukiiko byali bintu bisatu waliko press conference yaliko ku Lwokubiri olunaku lumu wiki ewedde nga tuziza bamawulire nagamba aliwo abantu bali eyo batuule ku mativi boogera abamu basanga ku masimu bali akasooli bali ku Charles Peter Mayiga nze nasomera Buddo nze mbadde masomero g'abagagga ntunuulira nga bwe nfaanana siri ku ezo level ezo nina atatandise okwesoma nga kinnoomu. Ekyokubiri yaliko mu lukiiko lwa Buganda era n'agamba waliwo Professor Katege yamugamba nti nomunange ffenna abeesobola tuwulire waali tusobola okukola ki okugendayo ne tumulaba omutanda owekitiibwa Katerega yamuddamu amugamba bw'ati omutanda tebamala gamulaba bwe batyo wembuuliza nti abyogezanga Katikkiro oba nga kinnoomu yava dda ku layini oba kyali ku layini ayina ebigendererwa bye oba kukolera ffe abamutumayo. Kaakati ku nsonga ng'eyo bw'abanga baga nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda kwogera eby'obuntu obiteeka bbali era buli kyayogedde akyogera nga ki Katikkiro okuggyako bwe babadde mu bbaala yaabwe bali wa nga banyumya abo olwo anyumyanga muntu tekibeera official naye kati ngaawo mu lukiiko already ateekwa okuba nga ayogera officially nga Katikkiro. Wazira Katonda yagenda nga atugabira buli omu kikye mulimu Katonda baawa innotation gyatambuliramu nga musaaze naye ng'ate awo siwa awo tewaligwanidde kyakusaaga nabaga nti awali omulema tewagererwa ngero agamba nti kyokola ekyo onyooma nze. Neweekitiibwa Chester Mayiga talina byogera bantu bano abakoowa ababanja kabaka waabwe kaakati ng'abo bakungu banne okumutwala nga Katikkiro ng'ayogera ateekwa okuba nga naye ate nga bwe bamutwala naye nga bw'abagira ki balina obbatwala nga babaamu eddoboozi ery'obuvunaanyizibwa naye abaddiza eddoboozi eryaki ery'obuvunaanyizibwa tubaga nti ate atubuulira ng'alinga abeereega obuvereezi olaba eddoboozi engeri gy'olireeseemu gwe kati tokagyeyaako oli nti abayita ng'abaganda okweyita kiba kiki kabi kikendi nsooke kwevuma ggwanga lyange nkole ntya naye nga nze omulanga gwenkuba Oweekitiibwa Katikkiro asitula abataka 2-3 bagende bakyalire mukama waabwe badde bwe banaavaamu ekigambo kubanga bose babyabufuzi bannono eri ennono yaabwe oli kabaka muzzukulu wa bano
kwabe bamulonda be bamulonda mu lulyo olulangira era buli wabaawo embeera ng'eyo balagira buli wakika kwaba abataka ogenda okunoonya mu kika kyabwe okunoonya ani mulangira ani anadda mu ntebe eno so si nti kabaka Katikkiro asitula busituzi nti wuuyo Gwemba talonda kabaka Katikkiro talonda obwo obuvunaanyizibwa si bubwe bwabaki bwabataka era abo abataka be balina akakiiko kano akasengejja abakozi tukayita akakola questionnaire ez'ebibuuzo be balina akapano interview yaabwe kuba n'abalangira gwe banaalondamu era ne babawa n'obubonero nti kale genda okole bwoti tukole embwati bagenda okujja ng'abataka bano bamaze okusengejja abalangira baabwe n'okubawa amagezi naye bwagwa ekigezi ekyo wano tadda nga baleeta muki mulala era olukola oyo n'amalaayiti ekibuuzo ekyo interview eyo nga alagira nti mutegeeze Mugema akube mujaguzo kabaka alabisa era nga bwolaba abasosoloti bebasengejja paapa ne babebasa mwenna ne bagamba omukka ne gufuluma muddugavu nti ebikyagaanyi kaakati no n'olwekyo awo nga Katikkiro tagira ki taliyo kale no n'olwekyo kyenva ŋŋamba nti mu nkola eringa eyo yonna tulina okulongoosa tubalansingagane naye nga ekinajjawo kino nga Ssaabasajja tanaatuusa kukoma muwangu atwale abataka bano nga bwe yalabye olukiiko olwo gw'olaba eddoboozi lya muntu omu nga butwogera Kateregga n'abalala naye nga ekizibu the entire congregation ekyo kyetunuulidde kati gwe mukulabako ono omukulu Charles Peter Mayiga Buganda abutunuza sayidi ki ekyo kiki kubanga ffe tulaba bwe tutunula nga tutunudde mu kibula tuddira omuwalimu we yatusaazisa imaamu yatuduumira Allahu akbar sami Allahu liman hamda Allahu akbar awo nonkubadde gwe obadde obimanyi totambula gagu okiraba kaakati nno na wano nkitunuulira okuggyako nga abadde kyewaggula mu banne ye Katikkiro alina okutambulira wamu ne baminisitaazi be abakungu ba Ssaabasajja ate oluusi kuba naye kimukola bubi bw'abanga abijjeeyo abe bagambidde awo nga nabo bayingidde mu lukiiko nga byagenda okugera tebabigiraki tebabinaako mutwe n'amagulu ndiye tugattagane okay